Mr. Soze ekiboozibozi. Mr. Soze ekiboozibozi. Naye nga wasuza otya? Asubire wasuza otya? Nange muli mutya ba family members? Nze ndi bulungi, sirina buzibu. Muli bulungi? Mr. Soze webale tuweereza, webale twagala, webale tuteerawo ebintu ebitunyumira, ebituyigiriza byonna. Kiboozibozi lwali lumu nga nina omwami abaana bange wenzaddemu abaana ababiri. Omwami oyo bano abasajja asirika atanonooza, kitegeera naye tanonooza nnyo. Kati lwali lumu nga mugamba njagala kusenguka, yali amanyi ensula salaama. Kati sijja bagamba kitundu naye nga nali sijja nsula, nali nsula Makindye. Kati lumu nga mugamba njagala kusenguka nve Salaama nzize Makindye. Sajjatu ng'akola ki? Ng'akkiriza nga mpaayo ku ssente nga nsenguka. Naye already nasenguka ne nva mu nnyumba gye nalimu nezira mu nnyumba endala. Naye nga nasenguka. Sijja bagamba kuba nti zino ez'okugamba nti bampadde ez'okusengula ebintu ezo nazirya nga z'omuntu. Kati nga tutambula naye ebbanga nga liwera. Kati lwali lumu nga ngamba eno Easter ngenda giriira wa wo. Konse kale omubuuzo ojja weka ngamba nzija ne mikwano gyange. Konse kale kati nali ndi awo nga nkeera ku nkya nga nfumba bulungi nnyo. Bane nafumba olutooke ne luboobera, bane nafumba bulungi. Bandi awo ssaawa nga 7 nga bankubira essimu nga bajja. Naye Mr. Soze kyasinga okunsesa mu byonna, waaliwo mukwano gwe nfiira bulago nga buga nti nina mukwano gwange tulya kamu tussa kimu. Mukwano gwe oyo twali twafuna misunderstanding n'oyo omwami. Mukwano gwe ne muyita najja ne tubyogerako n'addayo. Naye Mr. Soze bano be bantu ndowooza betwetaaga okuba nabo mu bulamu bw'ensi eno. Abantu abayina emmizi, abantu kati munnaye nga bajja. Naye kimanyi oyo mukwano gwe yali amanyi ewange, ng'amanyi buli kimu ekifa mu nnyumba, ng'era amanyi ne waakyamira. Naye ye yakubanga essimu, nnyabo tulagirire, tutaamira wa, tulinnya booda zigenda wa, tukola ki? Wegamba bajjira ku ndagiro naye ng'abaleeta amanyiwo, naye ng'ate abalagira ddala nti ye talina kyamanyi wa gye balaga. Naye ne Mr. Soze naseka ne nga ne bannange naseka mu mutima ne ngamba waliyo abantu mu butuufu abayina emmizi mu bulamu bw'ensi eno. Naye oli omuvubuka mwana muto, naye bannange oli omuvubuka ayina kye bayita emmizi. Nagamba ki kino? Ensirika kati nga bamala okulya nga bagenda. Bwe bagenda mba ali awo mukwano gwange kawungezi ko naye sina pulaani etambula nga mpeereza message. Angamba oli waka nti ngamba bba wange sisita baavudde ebweru bali sayidi z'erubaga eyo, naye angambye tugende naawe, tugende batugambye tugende batuyise, tugende tunyumirwe obulamu. Konse nti Mr. Soze nazambalira awo mangu nalina ku byange ntudde sirina pulaani yonna nga neganya ebyokutambula. Kubanga Mr. Soze nazunganga nnyo naye kolwo naye sirina pulogulaamu etambula, ngera kuzunga nkeera. Nzambala speed mangu mala kuzambala bandi awo maliriza nga bazze. Yasanga mmaze okwekolako bulungi nnyo. Nga nkola ki? Nga tugenda. Twatuuka eyo erubaga, sijja kugamba ebbaala bagiyita bweti oba hoteri bagiyita bweti. Kubanga twagenda mu hoteri yasooka mwe baatugamba ne tubanoonyaamu ne batuubula ne batugamba nti ate awo tuvuddewo tugenze mu hoteri bweti mu bbaala bweti ne tugenda era ne tunoonyaamu ne batubula. Banne ensosoza bano olunaku olwo nanyiiga omanyi abantu batambuza nga balinga abatambuza abasiru. Banange nanyiiga bwetyo Easter n'ensala bwetyo ne banvuga ne bankomyawo ewaka. Bambi omusajja yanvuga n'akomya ewaka
nampaayo n'emitwalo 2 neŋŋamba yadde batutambuza naye ensanyuse sisita weeto neggo kati olulala yali Kulisimasi bannange olemwa omukazi ayogedde ku busajja obumpi naye nze obusajja obumpi mbwevuma ku nsi ya Mukama. Akasajja kaba nga kampi naye nga kampi mu buli kimu, nga kampi mu byonna. Banne emisozi kali akasajja kaali kampi, nga kampi katono kalinga situlo, kampi kalinga chokolo, ng'ate kampi mu byonna. Ofundako nga kampi ng'olaba kampi naye nga mu by'omu kisenge keesobola. Naye nga omayika akajiiko akatono aka caayi akatabula caayi kano akajiiko ka sukaali keeko nno akasajja bwe kaali kenkana. Nga ne katabula sukaali tekasobola kunoza caayi. Bannange! Akasajja ako nga tubeera nako. Kati nga kankwana. Ate Katonda yabuwa buba ne ssente. Naye mu butuufu nakaganduza after money kubanga kaali kampa. Nga nkaagala nze Misasozi ndi mukazi muwanvu ebifaananyi byange ndowooza obiina ndi mukazi muwanvu ma height nebuuza nali nkanoonyaako ki akasajja nyambeera nako ngenda okulaba ne katabula caayi tanoga neŋŋamba aze seka ssente nga nkeesalako naye okukeesalako nga nina omwami omulala gwe njagala tatawa abaana kati mukeesalako mu pulosesi y'okumala okukeesalako awo nga wayiseewo ekiseera kitonotono nga nfuna lubuto. Bwe nfuna olubuto akasajja ako nga kandaba nina olubuto nga kagamba nakuleka n'olubuto lwange tokyagala kujja wendi tokyagala kumpuliza biki olubuto lwange nga kagamba olubuto si lulwo era olubuto toneesibaako si lulwo nga kagamba olubuto lwange onimba biki akagamba olubuto si lulwo. Nze Misasozi saakusaba yadde 10 era n'enze eddwaliro omwami wange yampanga kubanga bambi naye yampanga munnange nga tubeerawo nga tubeera akasajja akeesiba ku lubuto nga nze mbireka awo lwakya lumu nga nkola ki nali bwe kaali kakolewa ku dduuka lyako we waali stage we nali ntera olinnyira booda kati kwolwo nali ninnya booda ngenda waka olubuto lwali myezi nga 7 nga kajja nga kankwasa ebintu mu kiveera ekya black nga kagamba bino biki nga ngamba genda nabyo nga mbiwummuza wansi kati yali antwala kyava ngamba genda nabyo otuuka olabe biki byakoze ki byakuwadde eno tutuuka ewaka nga kali byomanyi ebintu ebisookerwako mu ddwaliro cotton pampa stokisi obw'abaana obwe bebiso obusuuka walimu peya emu mulimu akateteyi k'omwana nako omwana omulenzi okitegeera obuntuntu bwe butyo. Misasozi nawulira obusungu nawulira nga nzijudde neŋŋamba ba kakolere kikana akantu nembikwata nenga kati kangenda emisuule kasaso naye mutima gulinga lwaki ebisuule kasaso nenga ngenda biwa naba ngenda mu ddwaliro nja bitwala mbigabire abatalina mu ddwaliro naye ate njugenda nanyweranga ku ddwaliro ya private nga tewaba nnyo bantu bazadde neŋŋamba ngenda bikolera ki kati kyenakola neŋŋamba kambisuule wansi w'ekitanda naye mbikasukayo wansi w'ekitanda neŋŋamba waliwo mukwano gwange azadde ndi bimuwa kubanga nze omwami wange yali yampadde ssente nga na shopping adda buli kimu kino Misasozi nga tubeerawo kati mba ndi awo Kulisimasi nga wabulayo olunaku lumu Kulisimasi etuuke bazaali 23 akasajja ako nga mukwano gwange muwala we nali musuza nga akalagirira w'ensula mba ndi awo nga kankuba esimu kaŋŋamba ggwe nze ndi wano miryango jangu ofulumi nkwagala ngenda okuva Misasozi kali akampi mu buli kimu ane nakatunuulira neŋŋamba netunuulira kana akasajja akampi konna kalinga chokolo ne kabuuza onjagaza ki ne kaŋŋamba njagala twogere ku by'olubuto olwo ne kagamba olubuto lulwo ne kaŋŋamba olubuto lwange oyo omwana wange ne kagamba saagala kuddamu kumanya tonnangamu kunsumbuka nakunzungirako wano ne kaŋŋamba nze omwana wange era mwana biki era ngenda kuwa ssente ez'okuzaala ngenda kuwa ssente ne kagamba tompa ssente zo kati before mbeera nerabiddemu katono kaali kalina omuwala gwe kagamba nti oyo bw'aba alina kyayagala kyonna muwaakole ki
ali jangu ne sente wano n'emisasozi nga nze sigendayo kubinona naye ng'omuwala agenda n'asabayo sente namwe abantu abamu bamanyi ng'agenda n'aggyayo sente nti nina kye nalidde naye ng'olumu saalidde kitegeera naye nkita ekyo kati nangamba oli kundita kubanga buli nnaku sente ajja nalo ne sente ndiwalina bye walidde ne mugamba akulimba nangamba olimba sente zange ozirya biki ne mugamba omwana siwuwa Mr. Sozi kati laba obuzibu banange era obuzibu buno bba wange yali yankubidde dde essimu ng'ajja kundeetera ebintu bya Christmas kati ate laba nangamba sitaagala kutuuka wakaawo ewakaawo waliwo wabeerangawo mama wange omuto nangamba n'ekitali ekyo nze sitaagala kutuuka mu makaago abaana abawala sitaagala kutuuka mu maka gammwe oyo omusajja bambi yali ewange ndowooza yajjawo omulundi gumu guli gwe mbagambye ogwa Easter yaddamu okujjawo nga nzadde naye nga ne bwajja ng'alina kyandeetedde tatuuka ng'akoma mu kkubo n'akwesona nga njangu wano empaaki nze ono n'ekyokulya kintu kyo kati Mr. Sozi laba obuzibu oba obusiru buno butanga buko akasajja kamala okunkyankalanya saagamba sisita wange nti obawaka nalinawo ne sisita wange mufekyo ga sisita wange nti wagenda ali ku kkubo olinde mulamu wajja saamugamba kati kano nkaleka wano nga kayimidde nesungusula ngenda mu nnyumba bwe ngenda mu nnyumba essimu eggwako omuliro kati bambi musajja atuukawo akuba essimu nga tekola ki teriiko akuba essimu nga teriiko n'agamba kati nkoze ntya bambi najja n'atuuka ewaka n'ayira sisita wange teyatuuka yakoma eno ku kubo naye nga sisita wange amulengera n'amuyita n'amuwa ebintu byali aleese sisita wange n'agenda n'abireeta kali kayimiridde katunula Mr. Sozi akasajja kaatabuka ne kaŋŋamba gwe bbaawo mulabi ate mmanyi waakolera ngenda mugamba olubuto lwange omwana wange mwagala Mr. Sozi nanyiiga olunaku olwo nanyiiga akasajja ne katambula ne kagenda bwe kagenda enkeera kakomawo kaŋŋamba gwe mbuulire amazima olubuto lwange omwana wange mwagala biki banaye omusajja omumbi akasajja kafuuka kye baawalula akasajja nga nkegobako naye nga akasajja kagenda nga yakalagirira yanzita Mr. Sozi nga nsirika nga mbeerawo nga ntambuza obulamu kati zaalinga ennaku z'omwezi 29 ekiro ekikeesa nga 3 kubanga lwe nazaala Mr. Sozi nga akasajja kajja nga kagamba naye munansonyiwa gundi mpanvu naye ate nnyumirwa akasajja kaŋŋamba gwe nnyabo omwana oyo mwagala era bbaawo ngendagendayo mugambe omukazi ono namufunisa olubuto omwana oyo wange biki bane Mr. Sozi akasajja kandeetera situlesi banayo navaku ne mugamba naye nga Mr. Sozi omusajja nga ali hambo omusajja tayogera nze banange Mr. Sozi nze nina eddalu naye abasajja bange bombi benzaddemu abaana bonna babadde basirise bazibu Mr. Sozi nga asirika akasajja kandeetera stress Mr. Sozi bwe kaavaawo nentulika nenkaaba nempulira obusungu laba bwenkaaba ngenda owulira stress empitiriddeko nga pressure eri waggulu kyenava oyo yennyini omuwala yakalagirira nsanga ntudde nga mpulira obusungu ndi mukaaba kyava ngamba kiki ne mugamba kana akantu kawalagirira wano kampazeeko emirembe kava kunjakanya wano mpulira njagala nakwewa butwa kwetta nangamba tewetta biki nemugamba ne stress pressure mpulira eri mu bbanga kangendeko mu ddwaliro nkole ki bampime ndabe bwe ngenda mu ddwaliro Mr. Sozi kolo enyenye entuka mudoyo musawo nangamba olubuto n'ogenda kuzaala kusaawa kati saawa omukaaga ogw'ekiro n'omusanvu ogenda kuzaala era Mr. Sozi nani ntuta obuntu obutonotono kati naye musawo nangamba ogenda gye wanywera oba ogenda nywera wano kuzaalira wano kuba ebbaluwa gye nalinira mu nsawo yali ya ku gavumenti ng'ate eyaawo kwera eddwaliro nga saagirese nga nagyabidde gisa mu nsawo kuba nanyweranga mu malwaliro 2 kati nga mu gavumenti nga nefunayo ebbaluwa nemmala nengenda naawo nembeera nga bwenywerera ddala kati nemugenda zaalira wano nenneebakaawo era zaali ziwera ssaawa 7 ogw'ekiro nenzaala neŋŋamba ate oyo omuwala enyenyini nti nzadde oyo omuwala musiru buno obutategeera n'akubirirawo akasajja n'akagamba oli azadde mwana muwala
Nene isosozi abantu bobyalako nga mbuto wali abantu banyiiza. Naye obutawanvuya nnyo story twatuuka nentuula nenjogera nako. Nenkagamba omanyi ky'oba okola neesonyiwa. Wakaba kazannyo kaggwa. Bwe mba neewukana naawe. Akazannyo kange naawe kakola ki? Kaggwa neesonyiwa. Omwana si wuwo. Era misasozi mwami wange yejja n'ajja mu ddwaliro n'asasula bbirizi buli kimu n'anziza ewaka n'andabirira bulungi. Ebyo ne biyita Akasajja nako ne kappowa ne kakkakkana ndoza ne kamala ne keebuulirira ne kakkakkana. Olutalo lwalujja. Mukwano gwako baali bakolera mu dduuka lye limu. Mukwano gwako ate ye ng'atanzigulako olutalo ng'aŋŋamba nga buli wansanga wagaba omwana waffe wamugabira abasajja abalala. Okitegeera mu Kisasozi abantu abakayirwa kamulali gwe batalidde. Bane nawulira obusungu nenga kabona omusajja mukolere ki. Nengende ewaka akampi akasajja akalinga kyokolo nenkagamba gamba omusajja oyo anneesonyiwe. Buli wansanga nangira nti nagaba omwana. Lwaki gwe wanneesonyiwa? Lwaki ye tanneesonyiwa? Omusajja n'asigala ng'alemerako. Anisasozi. Era naye wallahi ebiboozi tubireetenga. Mr. Sozi. Musajja oyo nayina olubuto ng'ate nnonganira n'olubuto olwokubiri. Nayina olubuto nga luli myezi 5. Kwolwo nzija nali nva kuwa kasitoma byakulya. Omusajja anjasamira. Anisasozi nakuba omusajja ejjinja. Nakuba omusajja ejjinja. Nemala omukuba ejjinja n'entwala saketi embula neneekweka. Omusajja kyokka nga nina olubuto naye nga Misasozi embula zino ebbiri ezisembyeyo sizifunye mu buzibu kuba nga nziruka n'olubuto n'ogamba nti oba ninga talina na lubuto. Okitegeera. Misasozi musajja ng'ajja nnoonya nga mbulirirwa. Amala okumbulirirwa ng'agenda ku erosi ng'alipootinga ng'amala okulipootinga erosi ng'empita. Erosi ng'emugamba naye gw'ogamba anajja. Erosi bwe yampita nga mbagamba nja kujja nti lunaku kinti bwe luti bwe lwatuuka tebandabako naye nga nakola. Erosi yannoonya omwezi mulamba naye nga mu kitundu 9 buli lunaku nga nkola naye nga tenfuna. Kati lumu n'abakyala yatuulira ddala wenkolera nanninda n'angamba tugenda babiri. Eyo naye osala ebintu by'ojjukira n'oseka n'ogamba Mukama. Munange nga tugenda nga tubituulamu Erosi nga njigamba waliwo abantu abakuza omutwe ng'emmali naye omusajja yakuza mutwe nga mmali. Ebintu byakayanira omusajja gwe nazaalamu omwana ayesiba ku mwana wange yabivaako era ntubisootinga kati ye lwaki akayirwa kamulali gwatalidde. Ne namugamba dda neesonyiwa yagaana. Lwaki tanneesonyiwa? Kati nno ebyembi nga binaabaawo mu Erosi we twali mwalimu n'abasirikale 2 abaali bazze balina ebyali bibaleese. Nga bamugamba naye wakola ensobi okulemera ku kintu ekitali kikyo nnyini kyo yakyesonyiwa. Ne bangamba naye naawe omukazi okuba otya omusajja ate ng'olina n'olubuto olulala olukulu. Ne mbagamba nti yali annemerako. Bane Mr. Sozi kikyo ekiboozi kyange naye nga nkwagala nnyo. Njagala nnyo n'abawuliriza ba famire. Ane Mr. Sozi guruupu tuteerewo guruupu tubeerengako tunyumirengamu. Ebale tuweereza.